Palamenti ewadde ekiragiro eky'okukwata bannayuganda bonna abeekwabana n'Abachina okwenyigira mu kusuubula obumpwankimpwanki. Kino kiddiridde bannayuganda okulajana olw'Abachina okubamalirawo emirimu nga batunda ebintu eby'enjawulo ku bbeeyi entono ddala, ekireeta bakasitoma okwebalama amaduuka gaabwe ne bagenda mu gano ag'Abachina. When we went to Chikubo, we came back and met the commissioners. No, we want a report from you. Because the report, we engaged. No, we want a written report. Why? Does the minister get reports from us? Yes. Just a moment. We take it on the floor. I don't want to. Because how can she accuse us of... No. Honorable Chair, I think the minister is trying to wiggle out. Parliament eragidde minisita w'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde okunoonyereza abo bonna abeerimbikawo nga bannannyini bizinesi z'Abachina nga naye bannayuganda bakwatibwe baggalirwe. Giving illegal what? Aiding, abetting, or promoting stern action shall be taken. Ababaka era bawadde ensalesale wa nnaku z'omwezi 31 omwezi guno nga Abachina bonna abatunda obumpwankimpwanki nga basibyemu ebyabwe, era buli mu China alina layisensi ey'okutunda mu budduuka erina okusazibwamu nga ne ministry eteekeddwako ekkomo obutaddamu kuwa Abachina license ez'okutunda mu budduuka. Abo abalina permits era trading licenses. Trading license bwebanga eweddeko ng'obadde okola retail wano nga toli Munnayuganda, eyo license tejja kubeera renewed oba okuzibwa obujja, kubanga twandyetaze akalimu akaduuka ako Munnayuganda naye agulawo akaduuka akasasulira omwana we school fees. N'ekirala ne tugamba nti n'ekitongole ekya immigration kibeere nga kirekeraawo okugaba permits class D ne G ku bantu abava ebweru. Bw'oba oyagala okugoba omugwira mu bubizinesi obwa wansi nga mu kikuubo, oleka asigale nga aggudde edduuka nga bw'akola, twandibagadde bo bennyini ne basituka mu kifo kye bagasse ebitongole bino byonna, ng'oli bw'ava mu immigration adda ku Uganda Investment Authority nekiteekerawo akaseera. Minisita Amelia Kyambadde abadde alabiseeko mu kakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku by'obusuubuzi n'obulambuzi okuwa alipoota ku nsonga y'Abachina, era n'asaba Palamenti emuwa akaseera asunsule abamu ku Bachina bano kubanga si bonna nti bakola emirimu gyabwe mu bumenyi bw'amateeka. Naye kati oluvannyuma lwa 31 tugamba nti tetujja kuddayo kuwa layisensi za busuubuzi eri abantu abatali suppose kusuubula wano mu kibuga mu busuubuzi buno bizinesi obutonotono, naye nga eryo kyekimu ku bye tugenda okufulumya okuteeka mu polisi zaffe. Ekirala waliwo class immigration zegaba D&G permits ezo zebagabira abantu. D&G zeze zikukkiriza okugulawo obuduuka obutonotono, kati ezo nabo aba immigration bagambye tebagenda kuddayo okufulumya layisensi ezo nga baziwa abantu abatali bannayuganda, naye okusingira ddala essira bayitadde nnyo ku nsi eyo gye saagala kwogera. Kyambadde era wakolagana n'ekitongole ekikwasaganya ku bantu abayingira n'abafuluma eggwanga ekya immigrations okulaba nga Abachina bali mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka bazibwayo ewaabwe. Joanita Mbabazi, KTV, Amalindirire.